eno mission nzibu nnyo nengenda gikola abantu abalowooza nti Katonda yagwedda jamekali kyanti ali mu intensive care oba ali mu rehabilitation center mulimba ngenda kwogera ku mukyala gwe bayita Suzani ngenda kwogera ku mwami pastor gwe bayita Bujingo ngenda kwogera ku mwana omuto omuvubuka omulungi ennyo gwe bayita Levikson baganda bange abampuliriza n'abandaba Katonda tagwanga ddalu Katonda tali mu rehabilitation center Katonda sikko jaffe Katonda si muntu nti agenda mu kabuyonjo Katonda yetegereza ebikolebwa essaawa 24 bw'abanga Museveni asobola okukuuma eggwanga lya Uganda essaawa 24 n'asindika bambega na buli kintu kyonna ate olwo nannyini nsi yatonda ensi Pastor Bujingo abantu bakutya kubanga olina ebigambo bingi ate nange era nkutya nkusaamu ekitiibwa kubanga wafukibwako amafuta soogera bigambo bino okutyobola kubanga manyidde ddala ekyawandiikibwa ekigamba nti tokomanga kwoyo yafukibwako amafuta naye ate bwe nsanga oli bwereere bayibuli endagirira okwebikka okujja ekyennyumanyuma nkubikke neme kulaba bwereere bwo kubanga era nsobola okufuna ekikolimu amazima gali bwe gati nantaba si mukazi wo ne bona akozesa obukujjukujju obwa buli ngeri otukkiriza nantaba mukazi wo nantaba si mukazi wo olina omukazi n'abaana nkiddamu ogwokubiri nantaba si mukazi wo ne bona akola obujogoli ne bona ayogera ebigambo bingi nnyo ne bona aleeta enjiri nga buli layini oteekamu erinnya lye ku Suzani Bujingo Levikson wansi waliwo Katonda gwe tuyita Adonai the Almighty agamba ki kubanga obulokozi si bwa Bujingo obulokozi si bwa nantaba ate si bwa Dr. Tiamale obulokozi si bwa Pastor Kayanja obulokozi si bwa Pastor Senyonga obulokozi si bwa Pastor Serwadda waliwo omukulu w'ekkanisa gwe bayita Yesu Kristo yatwala obudde najja ku nsi kubanga oyo asinga okumanya yakeri aboonoonyi n'akola omulimu omulungi n'atulekera ekkanisa ffe tuli bakuumi buli kyatuwadde kyonna tuli bakuumi naye mwe mwagala kulowooza sandi Katonda omukulu akeera okwasa enjuba musiru atategeera ekyokubiri mwagala Pastor Bujingo oyagala okwate kubanga olina ebigambo bingi oyagala okwate ekkanisa yonna n'abantu bonna obakkirize nti wawasa omukazi towasanga mukazi ne nantaba si mukazi wo ebyawandiikibwa bibiri byogwamu waliwo ekibayita Luke 11:52 Luke 11:52 egamba nti abafalisaayo mmwe nammwe balooya nammwe abalina ebigambo ebingi abeefuula nti mumanyi Kristo mwakwata ekisumuluzo ky'okumanya kubanga okumanya kikulu okumanya bayibuli egamba oba egamba mu Hosea 4:6 nti abantu bange babuze kubanga tebalina kumanya kyokka ate bapasita Bujingo abalina okumanya bakutte ekisumuluzo ky'amagezi bakirina tebayingira ate n'abalala babaziyiza tujjukira bulungi Pastor Bujingo ono wali oyingira nga ovuddeko enjiri ya ddembe gye wabuuliranga bwe wali ogenda okuyimuka ndoozanga olaba obwavu bukutte n'otandika n'ovuma Senyonga n'ovuma Kakande n'ovuma Pastor Kayanja n'ovuma Pastor Senyonga Pastor Kigana n'omufuula akaana akato ku kituuti n'ovuma buli muntu yenna wansi w'enjuba n'ovuma Bugembe n'ovuma ne weekuliza ku buli kintu kyonna n'oyambuka abantu ne balowooza nti Yesu akomyewo ne bajja babeeranga ku Bati Valley n'okuŋŋaanya abantu okubajja mu makanisa oba oli awo kale gaali mabi gye baafuniranga 5% ne balowooza nti ewuwo ye wali ekigambo ekituufu lengera baatuuka ewuwo oli mu kubawemula ogobya omukazi omuwemulidde ku kituuti buli mukozi omujereze ogobya abakozi obavumyevumye obajerezejereze obasiiza wansi omukazi omuleese ku kituuti omutaddewo olowooza tewali alaba nze nsabira ku Voso Giruga musumba wange ye musumba Sala Mikisa ffe n'akakanisa kaffe akali eyo kootamanyi ffe tulaba tutegeera ne Bible tugimanyi Katonda kyagamba tukimanyi man said and God said Bujingo said and God said if God can say who is Bujingo to say no limba abantu no bali babbi bali bayaye Kayanja muyaye gundi muyaye ono mubbi ono mwenzi ono yabaso omukazi ne bamukwata n'ekiso ngagala kufumita musonyiwe tewali nsonga ekwawukanya na mukazi abantu bonna ne badduka ne bavaayo bambi ne bajja ewuwo lengera ky'obakola n'okeera okuwemula abantu abakulu ate n'obatuzaamu kamera enjiri yonna kubanga omukazi gw'osula naye kubanga Bayibuli ekulaga
omukazi okusinzira ku yeekaalu nga bwetambula ntera okubeera ne pasita akuba yeekaalu yeekaalu gye bagamba Moses okuzimba bw'ogyetegereza omukazi atuula mu kifo ewabeera bakabaka era omukazi yabeerako obuyite kubanga omukazi yabeerako vision omusajja yabeerako mission kakati enjiri gy'obuulira olwaleero eri lwakuba olina omukazi omwenzi gw'osula naye eyeegatta n'omwenzi afuuka mwenzi kubanga olina mukyalawo tufena tumumanyi maama Teddy gyali n'oleeta abantu abakulu n'obawemula ku kituuti n'oyogera ekigambo sex n'oyogera eddakiika 20 ku kituuti katoka otinze Bible wagiteeka wali simanyi oba kati mumala buli asinga oli mukuwemula ne bakwata kamera ne bagitunuza mu mukazi omukulu myaka 6 bambi yazze alina ekimuluma alina ekimutambula mu mubiri waliwo omuvubuka omutaasobeddwa waliwo alina emmandwa zimutambula waliwo alemedde mu masturbation waliwo alina omuzimu gumutulugunya waliwo alina omuze gw'okuyomba waliwo anoonya Katonda oli mu sekisi omukazi gwokola naye bannange si obufumbo si sekisi n'olemera ku sekisi ate nobatunuzaamu kamera n'olaba bambi nga basobeddwa kyokka abo abantu wabajja wakayanja abamu wabajja wannamutebi abamu wamanjeeri n'obayita nti bannange eyo muveeyo bayaaye mujje ku Kanani abantu bazze obawemula buwemuzi ekyokubiri Matayo 18 Matthew chapter 18 verse 6 egamba bweti ndi abato mbaleke bajje gyendi Yesu agera ku bato mu Bible kyokka ate wanaagamba specifically ndi omwe yeesittaza abato bano abanzikiriza asaana kukwata jjinja asuulibwe mu nnyanja abato be baliwa waliwo abato babies kyokka mulimu abato mu mwoyo nti omuntu yakalokoka anoonya Katonda anywere mbulokozi kubanga ekkanisa bwe muva ekigambo kya Katonda ekiramu omugaati ogw'obulamu bw'abanga oli ayinoonya Katonda n'asanga sekisi n'antaba atudde wali olina omukazi omulala n'abaana abakulu abategeera kitegeeza otandise okwesittaza yanga generation kubanga bw'otunula population ya Uganda 75% bavubuka bato ekyokubiri bano be bato abasooka a young generation abeetaaga okuyita eri Kristo awonya lyekkubo ge mazima n'obulamu bannange mujje eri omusalaba muleke ekibi muleke buli kimu ekyokubiri waliwo abato abalala abakalokoka kyokka waliwo n'abato babies children abo bonna oli mu kubeesittaza ekyokubiri ekisinga obukulu naawe olina abaana abo batuula bate ne balaba omukazi owokubiri ng'ali ku kituuti oli mu buuka nyenya nemwewa obumuli ng'abaana balaba kubanga olina ebigambo bingi nabagamba mwawula okubeera n'ebigambo ebingi n'okubuulira enjiri abamu abasumba baffe mwali muyimba ngoye muowino obuleega maama onaagula kaleega taata onaagula kaleega kati ebigambo byebakozesanga ku street obireese ku kanisa waliwo abasumba abalala nga baali balungi nnyo mu kusamira jajja kati olwaleero mwoyo aŋŋambye gundi aŋŋambye nedda eyo si njiri opimiddwa ogereddwa era nga towera kati mufuuse ba eri mutuula ku mulyango wali buli ajja okusaba Katonda gwe mwewuunya gwe nga ndabanga atamidde kyekikutamiza nga oyingira mu kanisa oli alina ebizibu bye azze kunoonya Katonda kati kanisa kyeyo maama wange atudde ku myaka 5 ali ku kanisa ali ku TV ng'owooza sekisi kyakulabirako kikyo abakozesa kubanga employees mu makampuni yonna gyenkoledde kasita omukozi akwanagana ne mukozi munne nga mwawukana emirimu gyonna egisinga gyenkoledde tokkiriza okuwasa ku mulimu gwokolera nantaba mugobe ku mulimu then kubanga wasendinga dde ekifaananyi ekibi nti osobola okuba n'omukazi ewaka n'okwana gwokola naye kati ate obijustifyingira mu njiri Yesu yabikugamba ebyo taata wange njogera n'obwetoowaze kubanga oli musumba osaana kusuulibwamu jjinja ne gw'oyita mukazi wo musuulibwe mu nnyanja kubanga ekkanisa yo ekkiririza mbufumbo kyekibuuzo ekisooka marriage ekkanisa yo ekola marriage counseling bwe mbanga ndi mu kkanisa ya pastor Bujingo nenfuna obuzibu ne girlfriend wange oba ne fiance wange oba n'omukyala gwe nsuubira okuwasa obanga njagala kunyweza bufumbo nsobola okujja pastor nyambe nga gwe tolina mukyala oyinza okugaba kyotalina kubanga Yesu yagamba nti laba omwoyo wa Mukama ali kunze anfuseeko amafuta omwoyo yabeera ku ggwe nakufukako amafuta okukola ekyo Yesu tasobola kugaba kyatalina kyova olaba buli lunaku yagenda ku lusozi okujjuzaawo
wadde mwana wa Katonda kubanga ali muntu n'agenda ku lusozi n'asabanga n'afuna amaanyi amapya enkya n'abuulira enjiri. Kakati Pastor Bujingo amafuta gava ku ggwe bw'obanga wasiza omukazi ow'okubiri information ki gy'osendinga ate byo si bikulu banno wabavuma n'otulaga nti oli Katonda. Amazima gali bwe gati. Pastor Bujingo nzo mmanyi bulungi ndi mutabani we byaffe obimanyi bulungi ne Nantaba abimanyi ate sikuvodde kubanga nkussaamu ekitiibwa oli muweereza bwa Katonda naye Nantaba si mukazi wo. Nantaba si mukazi wo tojja tukkirizisa. Kati Levikson bwe ngenda okusemberako mumanyi lwaki leero mega churches zina products nga bakaye Wisdom oba balanek oba babiri yafuuka Ichabod talina kitiibwa. Twakula tumanyi omuntu asinga obutuukirivu babiri najja akola amanyanga lwaki kutambuliranga mu basumba ab'enjawulo nga bagenda bakola ensobi. Bw'otusoma Bayibuli batabani ba Alooni baafa kubanga bayingira mu yeekaalu n'omuliro omulala. Bw'oba ogenda mu yeekaalu okwotereza waliwo omuliro ogubeera gw'otoolawo n'ogenda. Bo bajja n'omuliro oba baagujja ku byoto bya mbizzi oba baagujjawa ne bagwa ne bafa. Kati Levikson okwata otya oluyimba lwa Sakura n'oluleeta ku kituuti oluyimba wane Bujingo. Tugende mu chachi ofuuke mabebi ne bazina ne banyenye kanisa negadada. Levikson ayimba. Levikson ogenda kuonoona obulamu bwo. Omusoto oguli awo bwe guda kwambala mbulago ojja kunoonya bw'ogwejjiramu weeno gukubule. Levikson omusoto gw'ogenda okujjaawo gujja kwezinga mbulago ebbanga lyonna. Temusobola jereka Katonda bwe muti eyo kanisa. Kukwata otya ennyimba za gundi kubanga buli kintu ekikolebwa wansi kibaayo omwoyo gwakyo. Dadi Andule bw'aba ayimba alina jjajja amaanyi tewali serebu atalina jjajja maanyi. Kati okutta oluyimba lw'ensolo olulesa ku kituuti mbu mwewo obumuli awo Kristo akyagulumizibwa oba Bujingo yagulumizibwa. Mwagala tu ne bw'onaakituukako waliyo ffe abakkiriza we are the ruminants who cannot believe in the lies of the devil kubanga muba mufuuse taata wammwe ye Setaani. Who is your father? Ekibuuzo ekisembayo Bayibuli bw'eba eyogera ebintu bisatu. Eyogera ku linnya ly'omuntu taata we n'ekifo ky'azaalibwa. Ne bagamba nti Yesu Kristo w'e Nazaaleesi omwana wa Katonda omulamu. Kati bwe tuba twogera ku Pastor Bujingo tugamba Pastor Bujingo mutabani wa Sserwadda wali wansi wabagiyita batya Victory Church. Pastor Sserwadda mutabani we omulabye byakoze. Singa mbadde ba Katonda mwandibadde temukola bulimba bwe butyo. Pastor Bujingo watugamba abasumba bonna bayaaye gwe mutuufu. Kati ate otulaga ebirala kitegeeza Yesu nga bwe yagaa nti nedda mukitammwe Setaani Lusifa kuba y'oluva olubereberye mulimba. Levikson abayimbi ba gospel mwenna mulekeraawo okuzungira ku bituuti mujja kuyoola emisota ate mulekeraawo okujereka Katonda. Obadde muvubuka alina talenti yo ng'eyimuse otandise okujerega omutonzi oyimba ebiyimbayimba eby'abantu b'ensimba owaana Bujingo. Nze Dr. Tiamale ndi musajja mulokole nze nsinga okukola missions enzibu wano mu ggwanga. Kyova olaba nze sirigenda mu geyeena sirionooneka siriwala sirikola divorce nga ntuusiza okuwasa kubanga ntuusa okuwasa. Lwaki ebyo siga nti ndi mutuukirivu naye kubanga Katonda mukolera missions zimmwe ze mutya Mukama bawa omukisa. Abange ebyanashiggulo mwabiwulidde uno mwenzungira ku Facebook nga ngwa ku mwana muwala eyalungi wanaaboobera n'amyuka n'amalayo munoonyeekawo ku Facebook. Omanyi nze nno munnange nali nfaanana enkima nga mbulako byoya namukira naye kati nomya oyagala okufuna akawato ng'okanyenyanga kano Fesi ye yagubasira ng'oyagala ogizigule edde ku mulembe gw'abaana abakompiitinga. Ate nga tokonye Ashiglo ali Dubai yayina ekizibu my dear ne solution zonna oli Dubai America UG kwawukuba essimu anywhere ode kuduukeko awo wooli. Nashiglo wajja